Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssenyonga John Bosco babyogeredde mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku Hotel Kenlon e Mengo. Ssenyonga asabye gavumenti okuvaayo ku mbeera eno gy'agambye nti yandibafiiriza omulimu olw'abantu ssekinnoomu abagifunamu. Nga bamuwadde exemption naye bamugamba asasuleko ebitundu ameka 3 ku buli 100. Ensonga eyo ibadde tutawaanya nnyo era ndoza twayimirira okuva Ogwokusatu mu mwaka guno ne tutuuka mwezi gw'Omusanvu nga tetukoze ki twamala kuteekawo kibeera ne balyoka babawumirizaamu ate babayimirizaamu weeks 2 ne baddamu ne bakola ki weewaawo nti olwaleero kiyinza okuba nga si kizibu nnyo naye tukimanyi nti ate next year kyekigenda okusooka naye waliwo abamu ku ffe kubanga ekibiina bwe mulonda abakulembeze bwe babateekerateekera ne babaako tebabayise ne babaako nga bakoze olukungaana nga babayise nga waliwo ensonga muba mulina okujja mutuwabule kubanga naffe tugamba tetulina kutuula tulina obbasakira tulina obbabeererawo tulina okubatambuza okubalaga nti mumanyika. Omuwandiisi w'ekibiina ekigatta abasobozi b'omuceere Ssentengo Robert ne Ssenyonga Livingstone bagamba nti waliwo abantu abaleeta omuceere kuno nga si basobozi ate ne batawana musolo ekintu kikosezza nnyo akatale k'omuceere. Agaswale n'ekikumi bw'alituusa omuceere ogwo nga gumu 3 olina okugatta ku nsala y'omuceere naye teyakutaddeko omulimu oba osigaza mu katale kanawo okuvuganya oliba tosigaza kati ye tagenda akugamba tosobola muceere ojja kuleeta ate obudde bujatuuka nga tebabaagala kuyita mu kampani zaabwe temujja kuyitamu kubanga batandise n'otukuwa ne kampani mutuyita bagamba abo wayita ajja kwonoona ekintu bajja kuba nga basobola muceere nga gwabwe ate twekwasa muba tuoninga abo tebasobola muceere bateekawo zi kampani. Omulimu gwe tulimu tegugula miliyoni eki ne bweba nga mpadde miliyoni ya ssente omulimu gubeerewo kitegeeza ate omwaka mulamba asobola okukola emiliyoni eziwera 10 omulimu guno so ensonga lwaki tutera kwekuluntaza nnyo nga tuli mu kulwanira omulimu guno. Basabye bateeke omusolo omugereke ku buli muntu aleeta omuceere kuba bo beetegefu ogusasula. Kyensinza okwegendereza ffe abasasula 6% abatali ku nniimu na biki mubadde mulaba emmotoka zaffe musasula leero ne musasula ku 11 nga bwena bantu osasulira emmotoka ye erina okusulawo mpaka wakyawaki. Nze ali mu bizinesi y'okukompitinga mandowooza okikola lwabugenderevu bali banguye kubanga naffe tukimanyi nti abali ku nniimu si basuubuzi baki. Tony Sempijja mubaka wa General Salim Saleh abategeezezza nti gavumenti yakubayambako okulaba nga bakulaakulanya bizinesi yaabwe. Lwaki gavumenti ebeera n'abantu abali ku ground bawulirize ebizibu ebiruma abantu abo babireete ku mmeeza naye bakuwa ebiseera ebisinga obungi oli waawulira ebinyiga abantu batya okubyanjula naye Tony Sempijja gwe mulina wano nze ayogera ekintu nga sikutidde kitiibwa kyo nga sikutidde maanyi go obula nga njogerera ddala ekiri ku ground kasitaba nga kiruma abantu ba bulijjo. Bo ne beeteekawo ne balaga nga abasuubula omuceere buli kaseera ne tubeera mu ntalo ne babawa tax exemption eza nniimu kati ezo zitukoseza ddala ffe abasuubula omuceere ate tax exemption eza nniimu bwe bazibawa bo si be baguleeta ne balinda ffe ku mabooda be bamanya buli kimu revenue bewa message email ebikwata ku busuubuzi bw'omuceere twerwanyeeko okulaga nti ne tutegeeza revenue nti ffe basuubuzi bw'omuceere naye ffe tetulina information gye tufuna kuva mu revenue oba email zonna tugenda okukimanya nga bagamba waliwo abasuubuzi bw'omuceere. Basabye okukolera wamu n'okubeera abeegendereza nga bakola okusalawo. Abasuubuzi bamukwasiza ekiwandiiko ekisaba okusinkana General Salim Saleh ne bye baagala okwogera naye. Sulaiman Mutebi yakusakidde Gulina.